Wenjogerera poliisi ya Uganda ekozeemu enkyukakyuka mu bukulembeze bwayo, ekozeemu enkyukakyuka gwe mukwano gwange, kubanga wano batusindikidde lipooti eraga engeri n'enkyukakyuka gye zikoleddwamu, ne bakulaga ne gye bivuddeko, engeri ebintu gye bitambulamu mu bufuzi bwabwe, mu bukulembeze bwabwe. Era tugenda kuba tubikuwa, tugenda kuba tetukyusaamu kintu na kimu, tugenda kuba tubikuwa mu lulimi olufuutifuuti ate nga we kubikuvuunulira mu lulimi olwaffe oluzaalirwana olwa wano olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi, gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Mbagala nnyo, mbakulisa nnyo gye mubadde, naye temwerabira ku subscribinga mmwe baganda bange, mmwe mikwano gyange, mmwe ba maama, mmwe ba taata, mugende maaso n'okusubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso okubanga tubaweereza ebisinga eby'omulembe. Jjukira nagambye ku eno channel yokka weesobola okukola follow up, era gwe omuntu ayagala okugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo, n'otabeeraawo nga weebuuza tuba byakomekereddewa, byakomye ku ki. Wano okawe osobola okusubscribinga ku Yugi Updates TV, ne nkugamba nti weerabirako na mukadde kajja kuyambako okutegeeza nti nno kati ggwe eyali adde alindirira ekiddako, amawulire gatuuse ku Yugi Updates TV. Muganda wange genda mu maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga, likinga, tusobole okuba nga tunywezaawo amayengo g'omukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Muganda wange saagala kukulisaayo, ekiwandiiko kiriwo ekiti, tugenda kuba tukuyisaamu emabegako olabe gye buvuddeko, biki ebibadde bigenda mu maaso mu ntebe eyo, mu nkyukakyuka gye bakoze mu poliisi. The Inspector General of Police Abbas Byabakama as appointed Assistant Commissioner of Police. Ono Byabakama yalondeddwa era yasongeddwamu okubeera nga Commissioner ow'ekitebe ekya poliisi mu Uganda. SCP Lusoke Kituma as a new police spokesperson. Ate nga Kituma yalondeddwa nga omwogezi wa poliisi omupya, ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitumwa ono, who was in 2023 appointed as a member of Police Council. Ono mwaka gwa 2023 yalondebwako nga Police Council, n'alipressingibwa era n'alipressingibwa Fred Enanga abaddeko nga yatuweereza amawulire ne information ezibadde gabadde matuufu basi matuufu simanyi, naye byabadde atuwa yoyo abadde spokesperson wa poliisi abaddeko Fred Enanga. Enanga, who previously served as a former commissioner in change of land. Era ono yasaavingako nga commissioner mu nkyukakyuka eby'ettaka, mu nkyukakyuka y'ettaka n'okuba nga obukuumi aliwo obukuumi. Was first appointed a police spokesperson in 2014 by the IGP General Kale Kayihura. Era ono yalondebwako nga spokesperson mu mwaka gwa 2014, wali mwaka ogwo gwaliko IGP General Kayihura, tujjukira ogwo omwaka bulungi nnyo. Enanga was later replaced by Assistant Inspector General of Police. Era n'alipressingibwa Inspector General of Police Andrew Flexi Kawesi in 2016. Mu mwaka gwa 2016 Andrew Flexi Kawesi namulipressinga, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, mukwano gwange ampuliriza ali ku Yugi Updates. Ne teweerabira ku subscribinga, gwe mukwano gwange ali eyo yeekuumira ku Yugi Updates TV. Kawesi's appointment came at a time when the police force was struggling with a trendy image and the conflicts with the institutes like the judiciary and the Directorate of Public Prosecution. Muganda wange, okulondebwa kwa Kawesi kuno kwajja mu kaseera nga police force estrugglinga n'ekifaananyi ne conflicts ezaaliwo mu judiciary, mu bulamuzi, gwe muganda wange ali eyo ampuliriza, mu bantu, mu bulamuzi, akaseera ako waliwo okuswagolinga ne conflicts. Kawesi ono we yalondebwa ng'eggwanga lirimu obutabanguko, bwe tugamba nga lyandibaddemu obutabanguko obw'amaanyi. Police were also facing criticism from the opposition. Era balinanga nnyo, poliisi yali efeesinga nnyo
okulemesa n'okukaliriza okwali mu opposition gwe mukwano gwange nga balina ensonga opposition zekkaatirizaako. The Diplomatic Corps and the Civil Society Organization over brutality and corruption. Twalina mu Diplomatic Corps ne Civil Society Organizations ezo nga tulinamu n'obuli bw'enguzi. Ensonga ezo zaaliwo nnyo mu biseera bya Kaweesi nga alondebwa gwe mukwano gwange ampuliriza yekumira ku UG Updates. Kaweesi noono batunyonyola ku Kaweesi tyabwe yalondebwa. Following the murder of Kaweesi, nga tugoberera okufa kwa Kaweesi oba okuttibwa kwa Kaweesi, the Director of Interpol Assistant Inspector General of Police General of Police Hassan Kasayija was in March 2017 appointed a police spokesperson. Mu mwaka gwa 2017 gwe muganda wange nga tuli awo tugoberera tukyalondola ku kufa ku butemu obwakolebwa ku muganda waffe Kaweesi, Director of Interpol yali Assistant Inspector General of Police ono yali amanyikiddwa nga Hassan Kasayija yalondebwa mu mwaka gwa 2017 okubeera omwogezi w'ekitongole ekya poliisi gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Then in November 2017 Kaihura appointed Emilian Kayima to replace Kasayija. Mu mwaka gwa 2017 mu November Kaihura n'alonda Emilian Kayima okureplacinga Kasayija gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. In 2019 Enanga bounced back as a police spokesperson until on Sunday June 30. Era mu mwaka gwa 2019 Enanga n'addamu n'akyusibwa n'alondebwa okubeera police spokesperson omwogerezi wa poliisi paka olunaku olw'Essande nga June 3 omwaka 2024 gy'oli abalamu wano weyakomye weyawunzise entebe eyo gwe mukwano gwange gwe ampuliriza. When he was replaced by IGP Kintuntu era yali yaddiziddwako Kituma. Police was also facing criticism from the oppositions. Ebyo kyabijjukira bulungi nnyo. Kakati munnange Enanga olunaku olw'ejjo weyawummudde entebe eno ey'okubanga ye mwogerezi wa poliisi w'ekitebe kya poliisi era n'asikirwa SCP Kintuma gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye Enanga ono nawuliddeko bamufudde Deputy of Interpol. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Enanga ono abadde spokesperson wa kitongole kino ekya poliisi ya Uganda gwe mukwano gwange. Ebintu bikuwadde bulungi nnyo, tuzze tukulaga enkola engeri gye badde babikolamu, engeri gye bigoberera, obukulembeze bwabwe engeri gye badde babutambuza, nga mwe muvudde n'obukulembeze obuzze butigomya omuntu wa Uganda wa wansi wabaako n'ensonga gy'avuddeyo okwogerako ne bibanga bigambo bikyo kiba simanyi we bati batugambye. Naye gwe mukwano gwange ali eyo ebintu bwe bityo bitambula mu kitongole ekya poliisi ya Uganda. Tubadde tubikuwa osobole okumanya kubanga nzo okuva n'ofuna obuzibu n'ogamba spokesperson gundi yeyanguze ng'omanyi ng'okyamanya Enanga yaliko omusajja ati yavuddeko dda takyaliko era byonna ebikwatagana n'olugambo ogenda kubanga obifuna wa muntu mulala era owuli omuntu akogeddeko olugambo mu kitongole ekya poliisi tovaayo n'osonga musajja Enanga entebe yagitadde dda. Mukwano gwange ali eyo ampuliriza era bakusalangako ekigambo eyo ku poliisi n'owulira batusazeeko ebigambo ebisiwa ebitwe ebyabadde batuwaayiriza. Enanga atuwaayiriza muganda wange bajja kukwatira bwerere. Enanga entebe yagitadde dda si yaliko kati olugambo lugenda kuba lukolebwa muntu mulala nnyo gwe nkuwadde muganda waffe SCP Kituma yagenda okubanga olugambo kati yalutusakira neggulire nga yalituweereza. Yagenda okubeera spokesperson w'ekitongole kino ekya poliisi gwe mukwano gwange yeekuumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti no teweerabira ku subscribinga, teweerabira ku likinga, teweerabira ku sharinga gwe mukwano gwange osobole okunywezaawo amayengo ga UG Updates TV. Aba pure organic bano ne batteekamu ka data bakutegeeza nti no oba olina endwadde ekutawaanya, olina ulcers, olina pressure, olina ania, olina bizimba mu lubuto,
oba olina hepatitis B bakutegeeza nti nno jangu babe nga bakkolako bakubire ku nooti 771218 nooti 27 oba nooti 7 nooti 4791 nooti 8 ebayita aba pure organic bateekamu data okusobola okuba nga amayengo ga Yogi Updates TV gabona ku buli muntu nga gatuuka wala gwe mukwano gwange ampuliriza. Muganda wange nakutegeeza nti ekintu kyokka ky'osobola okukola okuba nga oyongera ku channel eno, okuba nga olwanirira eggwanga lyo, okuba nga tojja mbunya kwe kusubscribinga ku channel eno nesobola okuba nga ekusakira information yonna ey'enkyukakyuka gwe mukwano gwange nesobola okuba nga naffe twerwanako tugenda mu Uganda empya nga wetugyetaaga gwe mukwano gwange yekumira ku Yogi Updates TV. Mbagala nnyo temuvaako baganda bange abali Saudi Arabia, mbagala nnyo abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, mwena mbagala nnyo mubeereyo ne mukakkalaya ne musalawo ate tuwuliriza ne musharinga ne mukomentinga ne musubscribinga. Mbagala nnyo kyemukola kyamaanyi nammwe muli eyo muli ba freedom fighter mufightingire mu baganda bange abali eyo e South Africa, abali e Canada, abali e Dubai, mwena babuuzaako mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo.